document season dance ina. Namala senior 6. I'm a product of university. Kakati oyinza kungaati ndikazanye. Omuntu owawa buli. Ebizibu byo. Tokola abakulembeze twate tulonda nze ndi wa Mukyaddondo East nga Mufuyira biku. Abakulembeze twate tulonda. Boba awakulwadde bali kuzenga abantu awafu. Tokola omukulembeze teyadda. MP wange toyadda kyokola leero nze kukima kadi yange kadi y'abantu ba wansi ngitwale Kyaddondo East nze MP alinda obulinzi okulayira oluzungu. I'm by the names of Kayanja Moses, the only MP who is just waiting for the time to swear. So I'm here to represent all those people, the low income earners who don't have what to eat, who educate their children, and at the end of the day they don't get jobs. So emirimu gyonna gyafuuka gya mwana waani kimala. I Kayanja Moses, I'm a businessman. I've so far traveled 25 countries, and one of them is Japan. I went there and I found an organization which was supplying ebyalaani. So I tried to look for them, and they told me that Kayanja, are you a leader in Kyaddondo East? I told them no. Then they told me, now you first become a leader like an MP, then you come and rob those tailoring machines. So, you know, we have a big market at Congo for return. So our moms who don't have jobs, they can use these tailoring machines to sew a return. Is it okay? Yes. Because I can access each and every one in Kyaddondo East. Yeah. Njagala okubategeeza mwenna abantu ba wano, abantu b'Ekyaddondo East ne Uganda yonna. Pulezidenti waffe yatugamba nti yalina akayimba ke yayimba tebakutiisanga abo bonna abali mu kuyinza. Gwe kennyini bino omuntu wa wansi olina okwerepresentinga. Kakati ebirowoozo byawukana. Kati nze nga Kayanja Moses, so far I'm a business person. Traveled in the 25 countries. What opportunity gye nalaba ne India. Aba boda baba wa pichipichi kuloni milioni 10. Naye wa boda ono ne bana baba wa looni. Baba wa looni eri aba supply nga pichipichi ezo. Kyokka ate obuzibu bwe bubeera. Pichipichi bambi wa boda abaana atogimalayo. Ne bajja ne bagisika. Tebalina muntu abalwanirira. MP waffe w'Ekyaddondo East gwe twalonda tumulabulabi mu mawulire. Tetukoma tumulabanga serebu, tetumujaba abantu balina ennyota. Kyokola abantu bonna mbadde nzijira ne Kagali baze bansukuma busukumi. Kyaddondo yonna ekutte ekkubo paka wali eri Kaleerwe. Era njagala okubategeeza nti Muwadde bambi byokozeeko bimala byoliddeko bimala toddamu kuwonoona kasenteko. Bye bye.